emyaka 20 mweji mweta rekodi ye gamba etya esuka kukutabula musajja bamulaba nti no ali ku level ya kubeera presidential material ayina we yali agenze ne batamusindiikiriza mu byobufuzi mu DP mawo yabalwanisa yesindiikirizibwa n'ava mu kibiina kale ye ajja kwekwasa mawo mawo yabasindiikiriza yes kale mawo yabasindiikiriza ya kale bagendako mu ssuubi yaabwe yes pressure group ne bakolako TJ justice yes ne bagenda mu TDA yambabazi yes ne bagenda mu DP block yes ne bajja mu NUP yes bali bafunye amaka ntino amaka tekaswa ne mbafulumya kati omukazi yakaba mali y'omusanvu kijje kityanga agamba nti abasajja balina obuzibu eyo yonna Kyagulanyi yabadde abeerayo eyo yonna jazza atambuza ebyobufuzi bye Kyagulanyi yabadde abeerayo Innocent ngamba ba NUP temuteseewo mukono tabi liyita bano ba Mpuuga kugamba nti tubijje mu mawulire batuteese muli basajja bayivu temusobola genda mu negotiation mutula mu backdoor ne mugamba nti omanya amazima oba waliwo obuzibuzibu naye tusobola kikwata bati ne bwetuti kuba ne Mpuuga abagamba alina Catholic Church ku mukono gwe alina Masaka alina Buganda temubifiirwe kansooka ekirala alina Buganda ye Katikiro Buganda anti ye mwana w'Emmengo alina church ye Ssaabasumba kikyayogerako sokoleke atandise okwerimbika sokoleke Buganda ebeera etya eyiye nga sinziira ku ki ekereziya ebeera etya eyiye sokoleke Buganda ye kiki ye ali ki mu Buganda ya Buganda big wigs Buganda ali ki wakitiibwa yes obita owekitiibwa yes yali minisita w'Emmengo era yagamba ekyo takyetonda batukuso kibalumya emitwe nti owekitiibwa nti takyetonda teri amugambye kyetonda nekye tugezaako okugamba olwo nekitegeeza nti mu Buganda ali ki nti yagenda okusalawo nti Buganda mukwate wano ba wano ng'olaba kisoboka si kwefumba kwennyini okwo mu Buganda ali ki nti bw'asalawo olwaleero n'ayogera nti gabagamba nti Buganda eyogedde olwokuba Mpuuga ayogedde Buganda eyogedde ne yayugumye Masaka wano ng'agenze okwebaza ebifaananyi tebabiraba n'aleeta ababaka abasinga bonna kuva ne mu NRM n'asitula ebikonge ate ebikonge tewalaba ng'ayita mu nnyendo n'awalala ng'aggyeyo omutwe mu motoka ng'empewo emufuuwa bufuuyi teri muntu n'omu amugoberera sokoleke mukulu mwesigwa abantu abangi babateeka mu tenti mu weema Katonda wange gwe abantu abangi babategekera tenti kuba abantu bababeera abangi n'obutebe buvaawo by default oba benkola yaabwe eri organized si yammwe ntiki kudde eno ne badde balina bamenya ku mizindaalo benkola eno ya Mpuuga gyaleese bw'okowoola abantu diplomasi bantu kutula wansi omusana kati omusana abantu bakumanya paka bugezi omusana abalya n'emmere tenti egendemu abantu bameka basimba zino basimba dom esinga obunene tenti egendemu abantu egendemu abantu bameka tuza abantu ng'olukumi 12 era bebabe bebantu 12 babalamu 12 abalina ludda wa ekisooka Mpuuga talina bantu teri bamukiririzaamu kati kampuuze omuntu alina abantu ng'ategeera batugamba neeyo ewammwe munda wali abalinze akadde kali basale esaawa yonna kati muli ku bunkenke wali abagenda okusala wadde balinze asooka abafunira ennyumba mwe banaabeera yenkola bagita ya mazamaza baba bamafiya nga byebakola bimenya amateeka babaita bamazamaza basinkana mu kolido ku street bwe batyo mazamaza nga bye bagenda okukola bakimanyi tebiriiyo abamenye b'amateeka kasookoleke eyemboozi ebaddeho wano Kiza Besigye bwe yali ava mu NRM wakiri yatulagako yefuluma n'abantu n'agamba nti Mugisha muntu abadde amekomanda ne tumulaba abantu ab'amaanyi baminisita ne bafuluma naye now we yakagwira n'agamba nti amajenga ayinamu ebitundu 98 ku buli 100 kebbi amajenga ayinamu ebitundu 98 ku buli 100 ne tetwakiraba ekyo yali alimba n'ekyokuba nti yalina ebikonge mu NRM kyali kituufu kwe yafuluma n'abantu betulabako nti ono Matembe ono Mugisha muntu yafuluma n'abasajja ono amanya Mushega bonna n'afuluma nabo ne tubalaba then omuwatiki mukulu wa mama Mbabazi
bwe yali afuluma teyafuluma wadde n'aladisi n'omu wadde omulema bwe yafuluma naye mwenaalema era kyeraga tukwatagana Kyagulanyi bwe yali memba wa parliament ng'ayingiridde mu makati mu kisanja bwe yafuluma nti agenda kwesimbawo nga n'ekisanja tekinnaggwako yafuluma n'ababaka ba parliament abasaavinga abaweerera ddala 50 abo bonna babaka ba parliament bonna bamuwanga Kivumbi banamboze basegona Mpuuga yafuluma nabo n'abeenaalemu ne bagamba tufulumye naawe onsamba Oshabe ono owebugisi Nambeshe nga bakyali beenaalemu card holding members of parliament bafuluma naye nga beenaalemu n'abalala Mpuuga yafulumye nani batugamba ine ba Joyce Baagala bali eyo Joyce Baagala wamulabye wali ebokesa sebadde Joyce Baagala wamulabye wali ebokesa yes awo wenyini wetugenda okubanga tutandika mukwano gwange gwe ali eyo ampuliriza Mpuuga kyonna kyabala kyandibanga kimumezze olw'ensonga nti Mpuuga we yali ng'akyali mu kibiina ekya DP twalowooza nti nno mawu bwe buzibu naye enfunda nnyingi zazze ng'atalaga mu bibiina kimaze otulaga ki ekituufu kyali kiraga nti nno ye kennyini bwe buzibu ye kennyini yalina okwetereeza nga tannatandika kwogera na kutereeza abantu balala bonna wamma nkutegeeza nti oli ku Yugia Plates TV watannakuba ng'osubscribinga agenda maaso subscribing kona mukadde teweerabira kona mukadde abali e Bulaaya mbaanirizaako nnyo kakati waliwo okwoza n'oyanika mu ttaka kino Mpuuga kye yakola ng'aleese omugenyi omukulu alien skin yeyoza n'ayanika mu ttaka munnange mukooli amazima nno temusibwamu misanvu ki kyentegeeza mu kyo ebbanga ddene Mpuuga gy'abadde ayambadde ekkanzu ng'abisse empale z'ebiraka nga tetusobola kimanya nti empale zayambadde za biraka naye ke kaseera baanise ebiraka byabwe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza era Mpuuga kyonna kyazzaaku asobeddwa ewaka ne mu kibira saako ne banne bo nga bwe bali ba political failure toyinza kulemererwa kiringa kola bizinensi muganda wange toyinza kulemererwa kola wa mukama wo ng'olina bizinensi gy'obadde otambuza ne bigaana mukama wo n'akugoba n'ogamba nti ggwe ogenze tandikawo yiyo wabaawo ensonga lwaki akugobye kitegeeza waliwo ebitagenda bulungi mu nsonga zo ne bizinensi oba oli awo oba tonnabeera expert kimala mu kintu ekyo ky'oba okola kati oba okoze ensobi okutandikawo ekikyo nga ne kiri kyabadde bakugavaningiramu kibadde kikulemye okukola oba okutereeza oba okutambuza mu ngeri gye kibadde kirina okutambuliramu so waliwo abantu be tutunuulira ne twegomba ne tulowooza nti no bano be batutegeerera ennyo oba be bategeerako okusinga abalala naye ate ne bafundikira ng'ate abatali bayivu be babategeeredde gwe mukwano gwange ali eyambuliriza kino oba byonna ebize bitambula bukyanga Mpuuga alonkinga ekibiina biraze obunafu n'entegeera Mpuuga ziba zibatambuliramu mu byobufuzi kati ke kaseera bayirizinge nti ebyobufuzi byakyuka tewakyali bintu byakuliisa bijanjalo mpiso tuli ku nsonga zigenda kutaakiriza ggwanga na kuzimba ggwanga so si bannakyegwanyizi abalina personal benefits mu byobufuzi Mpuuga bagenda okujja mu kibiina kya National Unity Platform nga balinamu personal benefits n'ebigendererwa nga batangaaza mu maaso bye bagenda okuba nga baganyulwamu era weewaawo baabifuna era tulaba nti y'omu ku babba miliyoni 5 abaagabana service award era ekyo tekikwewuunyisa kubanga kuva emabega bibiina bazi batambuliramu nga bajja babikola naye baatuuka mu kibiina ekiri sirias ekirina agenda z'okuba nga bakyusa eggwanga n'okulaba nga munnayuganda alekerawo okubonaabona walabe nga bibasukkulumyeko bino nga bisusse ku ntegeera yaabwe so ffe kino kitukoze bulungi n'atandikawo ekibiina kye agezeeko alabe ne bannayuganda basobole okuba nga bamwetegereza balabe amagezi g'omusajja ono n'entegeera ye balabe ne agendazi gwe linda ebijja mu maaso awo ojja labe ekibiina nga kifuuse kibalo
nga babalawa webaliira ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Wamubadde muwuliriza mulungi era ku UG Updates TV kutegeeza nti kubadde osinzire okuba ng'otuwuliriza. Kutegeeza gwe atalina kuba ng'osubscribinga, genda maaso subscribinge, gw'osharinge, commentinga, jangu mu comment section obeereko ekirowoozo kyo ky'oteekamu eggwanga lisobole okuba nga likitegeera ng'omukwano gwange. Mbaagala nnyo abali e Bulaaya, abali emitala w'amayanja, nammwe mwebale kwekuumira ku mayengo gano.